gwe gwasinzeeyo abantu abangi okufa. Kituufu oba? Kuva ng'ensi ebaawo guno omwaka gwe gwasinze abantu abangi okukola ki? Ate abangi nga bavunaanyizibwa, abangi nga basawo, abangi nga balina ebibakoze. Naye twebaza Mukama gw'okyali mulamu, kubira Katonda engalo z'amaanyi. Eyali akulembera ekitongole kino ekyaffe oba kiraabu y'aba shareholders era ayitibwa Musumba Ebeneza yafa COVID. Yafa eyali chairperson waffe ng'atutwala mwena nga muzze. Yafa ne bamuziika Mityana. Bameka bakitegeerawo? Yafa ne bamuziika wa? Naye sirabangako omuntu nga ba shareholder eyali akubiddeko Kateeba essimu okukungubaga n'agamba Kateeba nga kitalo nnyo chairperson waffe okufa. Bonna abakuba amasimu babanja. Bameka abakuba ninta bakwata? Tumina namba yange. Bameka oyagala onkubire? N'abakwata ntya? Bwese butono nabudde bwange teeka wano ebintu tugende. So leero tugenda kunoonya chairperson omukubiriza ba shareholders abeera ku musaala gwa kakadde buli mwezi gwa bwereere, buli mwezi ajja n'agukima n'alya n'anywa. Alina okuba ng'atukubiriza, ng'awuliriza ensonga zaffe, ng'atufaako. Bw'ebanga memba waffe afudde ajja n'atuma motoka n'atukiikirira mu bintu bwe bityo n'ebityo byonna. So bameka gwe mulundu gw'okusasa okujja wano? Shares mwazigurrawa? Ate maama awanise ngamba bameka abasoose okujja wano n'awanika. Nimbuza shares wazigurrawa? Ate nazigurra wano. Dagasi jangu wandiike gurubawo. Biwandiika Dagasi ali busy. Papira byano biruwa? Richard yaro ntegeka. Mwekubira engalo z'amaanyi. Bameka ina kiyumba ky'omumyu nga kimu banga bibiri ba oweza omumyu 10 kudda waggulu. Bameka oweza omumyu 20 kudda waggulu. Mwekubira engalo z'amaanyi. Bameka gwe ina kamu kuva wakatwala kakyali kamu. Bameka musawo Uganda omazeemu emyaka 2. Omazeemu emyaka 2. Bameka wayingira mu mulembe gwa lockdown. Musawo Uganda wagitegerera mulembe guno gutubaddemu. Bibanji. Bameka wayingirira Kawempe. Oliwe Kawempe. Mzee Ruwawa? Ava Kawempe Ruwawa. Wa? Nakasero. Okora mulimu ki? Okaaga sawa 3 tugenda kugula ekifo kyaffe kiri eri, tugenda kukibanjulira. Ekyole nga tutegeka abagenda kulunda ente z'amata, embuzi z'amata, obumyu, buli kintu kyonna tugenda kubeera mu kifo kyaffe olw'omukaaga sawa 3 mujje tubeereyo ffenna. N'omunagana kukuba engalo kyekyabaleetera obwava wammwe. Kintegeeza ekifo kiri si kyange. Kyange nani? Kino kinzimba, sizimba kintu kya Kateeba. Nyagala bwe banga amaze okufa sawo Uganda esigale ng'etambula n'abaana bo babeewo n'abaana b'abaana bo. Kye kinzimba. Kyo bwe banga nkufosinga okukuba engalo nze siru kuggwe ndi ku mwana wo aleme okubonaabona nga bw'abonaabona. Ate ndi ku mwana w'omwana wo. Kubanga kyotubadde nga tonna bakutegeera ennaku zino ezitulimu buli kyalo kiriko omulwadde wa kansa, buli kyalo kiriko omulwadde wa ulcers, buli kanisa abasula nga basaba alimu abasajja bakaba amanyi g'ekisajja. Alo lwaki? Kubanga abazungu bwe bakitegeka. Kitegeeza emyaka eyaffe bwe banga tukaba bwe tuti nga tutwetaasiza kiki ekigenda kutuuka ku baana baffe, kiki kinaabeera ku baana baffe bwe banaalyanga butulya, bwe banaakolesa ebitukolesa, lutuba nga tubayambye school fees yonna y'owaddeyo yonna
abana bagenda kufira ku myaka 23 amaka bagenda kufira ku myaka 20 so kasitegeeza nze naawe kino ekituzimba ekigenda kutaasa n'abaana baffe. Halo mwenna muri bakulu abahindi balina amalwaliro wano abachina balina amalwaliro wano nesirabangako omuyindi ng'ali admitted oba omuchina abanyayuganda bawano bonna be bajjudde amalwaliro ago. Gendayo labe international hospital gendayo labe abaganda bawa abakiga bawa abakola mu state house abakola ministries abakola bonna be bali admitted amalwaliro gonna babajjako milioni 23. Gendayo kirabe international hospitals. Halo yes sente tuzeetaaga sente tuzaagala naye obulamu kyekikulu obulamu kyekiki. Chairman waffe yasooka okugula emigabo emingi mu kitongole yafa covid ate kyamutta mu nsonyi kubanga n'abaana be balwano ekyamutta naye kyali kimu abaana bawana balwala covid bonna bagenda mu malwaliro ne babakebera nimbasibira mu kizimbe waggulu netubajanjabisa ebintu bya wano bonna ne bawona bonna bawona kubanga ali omuntu yagendanga mulwadde wa covid ci n'ayingira wano ne bamwaniriza nekwata abaana bonna abangi ne bagenda mu malwaliro ne bagamba kateeba abaana batwala international hospital babateeka oxygen n'ebintu ebirala nimbagamba babagarire waggulu netuddira omuddo guli gwolaba bagwayita antimisia aba UN gubagaana aba World Health Organization ntubafumba ntubateeka waggulu mu kikomera bonna mu kisenge bonna talo yafa no kokola eddagala bayita BBD bayita batya basi ayi bonna batwala abalwadde ba covid bali bakolola biki byonna bonna bakomo nga bagamba abantu bawonye ekyo kisinga sente musumba tiyafa nazireka yali talina katonda yali talina kanisa nekirala tutukoma ku sente zino ezimbagamba kati yenga bwe yafa n'afa yes kati abaana bwe yaleka tubayambye tutya yensonga yange enkulu olunaku bwe yamala okufa nga sawa Uganda abali mu shareholders club kiki ekitwakolawo oba bwe yamala okufa baana basegenga babonabona so twebaza mukama ng'ekitonge twayikolamu omulimu ntugula esanduuko ntugula emmere abawerekera ntugenda ntumwerekera n'abaana mu bano yaleka ng'omusika ntumukwasa obuvunaanyizibwa bwani bwa kitaawe kati balina ekiduuka ekinene mu Luteete manyi Luteete kati abaana balina ekiduuka ekiki kati esente ziva mu dduuka zirabirira famire omwana twamukwasa emigabo ya taata we omwana buli mwezi ali mu kujja agenda kujja twale miliyoni oba batwala miliyoni zimeka bana bamugenzi musumba barudawa bana omusumba Ebeneza nirajamu kyabakuti famire yasigala nga ekola ki ekizze nga kinduma okussaako ekintu kino ensonga zaali bbiri lwaki abayindi lwaki abachina bwe baba nga balina kampuni omuchina bw'amala okufa kampuni esigala ng'ekulaakulana naye omunyayuganda wano omugaga oba muganda oba mukiga oba mulugwala bw'amala okufa n'ebizimbe byonna n'obugaga bw'aba alina mu myaka emirala ng'egi ebinoonya nga tebirabika 90% nga tebirabika ate ng'abaana basoma abaana nga balina amadigulizi ne batandika okukaba n'enjala n'okudwa nga bagenda Dubai. Bituufu oba si bituufu? Kyekituli mu kulwanisa. So twebaza Mukama twafiira mu lockdown. Njagalayo omuntu omu yali abeera Kawempe nga lockdown tenaba kutandika nga wali wagula shares e Kawempe. Leeta akatabo ko musumba kaleete musumba oli nakasi nyambako nonya akatabo kakawesi nga tukyali ekyotera oba Kawempe gamba Susan ajawuliza ebigambo bino twakoledde ni mundatali office yonna Eric bagambye mundatali office nga tukyali e Kawempe abantu bonna bagula shares buli mwezi baleetanga obutabo ne bafuna ssente zaabwe buli mwezi twalindanga tusooke tutuule kaddagala sevaayo jangu wano sagala muntu mugongo omusajja mulese muzeeyi atudde mu ntebe ya nabbi
Kavuma George William. Kavuma George William. Kavuma George William. Andika. Abantu bajjanga n'akatabo mu kiseera ekyo twali tulina omuwala yali ayitibwa ani? Bameka ng'omumanyi? Akatabo mwakateekanga owa resite oba tutudde oba tutuliiwo nga ssente zikola ki? Nga zijjanga bulijjo. Netulangiriramu ogwo ali mwezi oba nga gumu emyezi ebiri, ntugamba ababadde bonna nga bagenda kutwala interest, tugenda kuziba tugenda mu kutegeka ekifo ekirala ekipya. Byali bigambo byange. Nimbagamba wali awutuli wafunda tutusobola kukolerawo factory yaffe taliwo parking, abalala mwagendwanga okujja nomusanga ebimotoka bya Pepsi-Cola nga bipakinze ku mulyango. Bameka eyakiraba nomujja nomusanga ekimotoka kigaddewo omuki omulyango gamba aha obutabaade bwatuuse eddako ono kakyali eno ku meeza yange omuyo ono mukama wange. Bwe twamala ekyo nindangirira emyezi emeka ebiri, abantu abalala tutwabawa ssente naye twaddira ssente netuzizza mu katabo nezikola amagoba amalala okujja mu kifo kino ekigazi. Ekifo kino nakiri kiriwo ekisinga kati tuli wano tuli mu kwogera naye mu factory abaana bali mu kukola. Tuli mu kwogera store eri mu Rosemary wabumbi nga 7 eri emabega. Tuli mu kwogera motoka mugirabye eri mu kutikula ebintu mu kizimbe ekirala. Tuli mu kwogera bali mu kuzimba ekisaawe ayi tugenda kubanga tusinkanira ebinyumba by'ente ebyembuzi zino esaawa. Naye twebaza Mukama ebyo byonna mubadde ekitundu kinene abaagula emigabo ku lwasawo Uganda. Mudemu ekubirengalo z'amaanyi. Bwe twajja nga tulonkinze wano nga president agenda kutwa ssente ne batusindikira muzeeyi Bukenya. Bameka bamulaba? Bukenya yali former vice president. Mwandike mukono balabi. Mu kiseera ekyo nali ngenda kubeera omu ku basajja n'abakyala abagenda kukwata ku ttafaali lya campaigns. Naye ntufuna obuzibu lockdown ekola ki? Mwe mu kiseera kiyajjiramu abo. Twebaza Mukama abantu abanja batwegattako mutwegasseko mu mulembe gwa lockdown. Njagala omuntu omuweka wempa yimirire. Mama ono mama lwa. Yumirira. Abeka wempe muyimirire. Bameka nga oweka wempe walaba kwa abaana baffe buli lunaku bagenda mu groups mu byalo wamwe. Bameka wakiraba? Gwe tuwakira nga te group yaliwo. Group yali erudawo wo. Nsokedde oli. Yogera group z'omanye zatulanga. Aha. Aha, ate gwe. Ate group endala z'omanyiko z'omanyi ngo abaana bagendayo mu mutwe zokka. Aha. Ate gwe bw'omala nga otuula. Ate gwe mama. Mama Tura mama irabidi. Namulyango group yajja. Ate gwe. Ate gwe. Group yajja Yerusera. Ate mzee yentebe yali side ki? Katoyine ettima. Tura mzee. Mabe abe region endala Nyagala obale. Lockdown bagenda okutuuka okuggala twali tulina groups muwandiike mwenna muwandiike kubanga barangenda kubaddiza ssente zammwe kubanga mwaleeta ssente zikukolera amagoba tomanya ekitongole kitambula kitya tomanya ekitongole kyesisa kitya ngenda kubaddiza ssente zammwe foomu ziizino nzireese noye nazaagala mangu akime foomu atamanyi Luganda yazza atya bano jangu bano muzeeyo labe ono bamuyita muzeeyi Kawesi musooke mulaba akatabo bwazze ng'afuna ki olwodde ssente ziyateekayo miliyoni 2 yakafuna ssente zisinga miliyoni zimeka mukitegedde yakafuna amagoba agasinga ssente ziyateekayo naye ate ekirungi ssente ze zikyakoze ki nabwayagala ajjuze ki azikime withdraw form kyekimadde mbalaga bale kubeera naye akatabo kakuze kulakalala uno okumira mu ssente zo naawe
twali tulina groups emitwalo 3,200 ezatuulanga. Wandiika ebintu bino gosomese bitakwatagana byebireeta abantu bajja nga siriiwo nebayombesa Susan nagamba nga olunaku lubadde lukaamu. Ono mwana nagawa ano asudde omwana omwana wani gamba aleluya. Twali kyotera gemusumba bo bali nga toliyo. Omukazi agenze najja n'omwana, omwana amulese gate, omwana yamusa agenze ku district. Nutumala meeting anabijukira. Omukazi nakuba eduru nkateba sadasa omwana wabuzi. Omwana wa myaka ngeji yebu yayingira mu kumuleja stalinga yo mwana natandika okunonya mama natamulaba. Nayambuka ku district. Twangali abantu abalala. Kati omwana bamwaniza abasawo bamu omukazi yakuba enduru mu lujja kyotera. Omwana wange mumpa, omwana wange musadase, omwana wange. Tugenda kunonya omwana kiki? Okusanga omwana yali ayogera nagamba mama nze na wambulidde wali ku group ningenda ninyambuka. Naye ngo omukazi amanyuko amaze kuwaka ebigambo bwe bityo. N'abantu bamaze kugula shares abala bagamba tweta sente za tumutusaddakira abaana. Naye ensi bwete bwetambula. Twali tulina groups emitwalo 3,200 nyagala kulanga muwandiika. Muwandiika wa? Tubeeramu obungenda kuddiza sente ate mwebuli. Buli yenna eyankubira esimu n'ayogera bitakwatagana ng'olaba tuli mu lockdown gwe nkuddiza ezo nga bwazireeta tizimu n'amagoba. Gurupu zino zonna mama nsonyiwa yimiriramu kubanga womumanyi abaana bano bajjanga mu gurupu bajja ne products oba tebajja na products. Ani atera okujjayo? Nelson si pastor nawe. Hilary pastor. Si pastor oyo. No mwara yani. Fiona. Abaana bavaamu na sente nga meka mu group. Okulabako batu nanga products omwana yakumona sente nga meka. Okulaba products ya services yakola mu group. Ano mulala walogenzeeko mu group ng'etudde. Harabala abantu nga bakozi bawano nga yagula emigabo. Wagendako mu group okusomesa n'ogenda products. Ate siya yogenda mu group. Ziwera emitwalo 3 zaali active nga buli wiiki zitula olunaku okwetwala Uganda yonna. Ez'e Masaka, eza Fort Portal, eza Mubende, ez'embyayi zaali nga tutandise zonna. Kati bw'okwata emitwalo 3 mu group nga buli wiiki group esobola kuvaamu emitwalo 10 kigatta. Nyagala abala speed ongenda ko omulimo agenda kutula mu kizimbe kyammwe abalansinga ebintu bino. Zino essaawa mbadde nyina okubeera ku radio. Ate sobola kutambuza ekitongole omuntu omu. Nyagala abala speed okusingira ddala amannya gunsomye. Group emitwalo 3 buli wiiki zaatuulanga omulundi gumu. Ekitono nnyo abaana bagenda ne products n'akomawo n'emitwalo 23 naye tubaze average wa mitwalo 10 nga group bwetula buli wiiki tusobola kutunda products za mitwalo 10 mu group omwana akomawo nazo ku headquarter. Bw'okwata emitwalo 30,000 groups times 100,000 tufuna sente meka ezaavanga mu groups nizijja wano buli wiiki. Milioni 3 B oba mi izogere mu Luganda pure wandikawo times 4 kubanga buli week group yatulanga omulundi gulwa ka times nyagala genda ku bisettingiro bulungi zifira 12. Halo groups ezaali ziwera 86 group ezaali wera nga 3 zaali mu Greater Luweero mu Greater Masaka. Groups ezo zonna eziwera nga 8 twali tumaze kuziteeka miliyoni emu ku miliyoni zezi. Abantu abatandise kwewola
abatandise kuzza abatandise ngolwe tumaze kuziteeka mu ssente gurupe za guleta wano guleta Masaka ezaali zikulemberwa Madamu Kalo abeerwengo abeekyotera abeerakayi abeekaliisizo ezaali zikulemberwa Madamu Kalo nga office eri Lwengo eri mu tawuni ye Kyazanga zonna gurupu 8 bwe balangira lockdown yatuula ne bataddemu kutuula essente zitwayinga tubanja talo no mweyazirira nakati office nzigani talo no mwe yaleta ssente ngenda n'okulangira ba CI abekawembe bonna bunawola ebintu bwe balangira lockdown talo no mwe yadamu kuleta abunakubira ngo lockdown ogiraba ate ebintu babitunda mu maduuka ne bigwamu ssente ne batazireta mumbarire groups 8 nga wakati wa milioni ema ku milioni 4 average ze milioni 2 tekawo sente mekezi baturra ezinyagala tugende nze naawe tugende kubanga nze nkoyo kubanja omuntu omu yekka nkeera sawa 10 nikomo sawa 6 gwekiro awako wange n'amakaga n'ateera okufa naye nga sabalagalemu okufa mu linnya lya Yesu mumpulira njogera ku platform sawa 8 gwekiro nga nkyatambula mwe komite yamwe yatuula tumwagamba twekolemu mu tukuyambe kateba tugende kubanja abantu olw'okuddamu ewedde kati njagala tiimu eyingende okubanja naye kubanga ekitongole tukifiirwa halo ekitongole kifiirwa tiro ezo sente zirimu ezammwe esente meka bameka beekawempe ng'okikakasa ba CI beekawempe abangi wandaba nga mbawola ebintu nyebaza Mukama Musumba oli yazizza musome ku birengayo z'amaanyi ye yazizza imirira bakulabi bamekago nakwa ebintu bya milioni 2.35 nozizza yogera amazima bameka wakiraba n'amaaso nga abatandika amaduuka mu kusooka ba CIs n'abawa ebintu ng'okimanyiiko temukimanyi bamwefudde bapya temukiwulirangako Musumba kasitola bakopo nga zewa nimu ebintu ya milioni 2.2 gwe saaba kuwola n'abawola ani yetandikireko amaduuka abawera abantu 167 abatwawula ebintu wakati wa mitwalo 8 ku milioni 4 lockdown yatuuka bagana okujja sente ezo lockdown ngetuuse so kanyagala mbarire average y'amaduuka ago bala amaduuka tubale 10 kyokka times milioni 2 mwabo haliwo amaduuka gali ku regional level nga beeyiganga abamanyi omusajja oli omunene anamutegede mumutegede yekka yatwala ebintu bya milioni 8 n'atatwala nusu neki edduuka eri ngo lockdown yajja yalabuza abasumba bandi bonna ngo babugulamu akawunga ne bakalyawo akanimba buuza abantu b'omu kyalo edda baali balyawa abembalala nga bakulemberwa emwogera amannya Ezra batwala ebintu bya milioni 8 lockdown bwe yatuuka ngo babuwa abaana babakwatireyo kati beefuula bavumirira ekitongole gatta munyagala amanyi gatta lwaki mbalaga ebintu ebyo nga sawo Uganda obanga kateeba sinaba kulemererwa okubawa amagoba gamu sinaba kulemererwa kubanga nkisobola ate ngenda kukikola ate ngenda kukituukiriza nkulaga embeera eno byonna kyasobodde okuba ntufiirwa ssente zenkana bwe zityo nali nyina akatale ka Rosemary aweeru Rosemary ali mu sitanyagala batwala abantu nga 3 Rosemary wa buhumbi nga 11 kuva bagalawo tutwadamu kufuluma ekintu aweeru neki nali nyina emmotoka 24 wano mu Lujja mmotoka 24 nga ziriko obuzindaalo butambula Uganda yonna buyimba amajani ga Rosemary gazibukulemesibwa n'omugongo ani yazira wa mmotoka ezo mwanike mukono
ate abangenda kubaddiza esente zammwe gwe mwoli maama gwe abongenda kuddiza sente kubanga wakabira wano mu lujja nawe nakato yangu wanojuzanga fomu ewonye olunaku olwo emmotoka yasooka okunsanyusa bagikwatira kabamba ekiro Museveni n'agamba tala moto kuddamu okutambula ye motoka emunuuwa halimu abaana 7 ekiro kibaggalawo mujugala okuddamu eri emmotoka zaffe nga 15 zonna abaana basigayo bajja kubigere ne batuuka wano enkeera nimbagamba nange mbeegayiridde siina kyakubaliisa muddeyo wammwe omwana yayimirira mu lujja wano nga ndi wali yangamba ekigamba tuddeyo wa tulina wutulaga olina okutuliisa nimmubuuza nze yakuzaala oba nnyoko yakundekera buli mmotoka ani yazikulemberanga erikarwa mmotoka yaleetanga sente meka wano buli kawungezi nga mukomyo sawa nyagwe ekiro akamotoka ako emmotoka ekitono nnyo zaleetanga emitwalo 10 meka buli ki buli lunaku bw'okwata emitwalo ale zaleetanga emitwalo 80 ale zaleetanga n'endala zakaddiriddawo endala ziri mu kiziryawo zimezemu n'omuddo emmotoka 24 ezinaakomawo ku balanze ezo zimbala ezange ono yalayinezze ono ani omulala yalayina emmotoka ezze ani yala motoka balina maani barondi balwayina ezaabo rafule motoka ani badenesi motoka 10 wandika motoka 30 times emitwalo 3 emitwalo 300 bala ebyo nga shareholder olina okubitegeera olina okuba obumanyi kubanga oli nannyini kitongole mumwe ngenda kunonyamu abantu abutugenda kubanja abantu abo tulina okuba banja mukulu Habert jangu mu kirasi nilina okubeera musebo emunsonyiwe mbakulembera lwampaka kubanga in case bwe ngenda mu ggulu ng'emyaka etuuse kintu kino okusigala nga kikola ki ate singa nali siru mukambwe nindira nga amaze kusoma bino ebintu nindira bano ba Eric Bolaba nga sibamanyi n'abasanga mukono nimbayingiza mu kisenge nimbayigiriza okukola ebintu bino byonna bwerere nga mbaliisa mbanywisa ne family nindira amagezi gano gonna nimbayigiriza okukola ebintu bye kubwerere nga saba jago school fees neji ana akikola mu Uganda ana akikola bona abadde bamanyi kukola egande eddagala kalibe egande oba eddogo alisomesa abaana be bokka nasomesa abaana 18 Irene Imire tolimu uwa tamanyi kukola kira plus tamanyi kukola timix oiro bichi ebizigo nakujja ko sente meka ori muki musamya nyagala ngattiramu millions 9 times 26 days kubanga bakola mpaka lwa mukaaga millions 9 times 36 days nyagala abakwangattira mulabe sente zitwafirwa mu lockdown dwaki mbanjulira ekintu ekyo ebyo byonna byatutuukawo nenyebaza mukama sawo Uganda tiyagwa yasigala ng'eyimiridde ekyokubiri wakinyebaza mukama sente zamwe zonna zimwateekayo nazo tizafiirayo weezireza mumwe ate nali nyina obuyinza okwekubira enduulu mu gavumenti ningamba abantu bagula shares owange bino bye byantuukako ningenda mu kooti ne babawo emyaka egi okujja okutandika okumbanja kubanga bali bamaze kuteekawo kooti etabaganya abantu ba lockdown abataru bali bamaze kuteekawo kooti ekola ki abantu abafunye ebizibu mu lockdown mu business kino kyokka kyali kinyimirira kubanga byonna biri mu buwandiike groups Museveni yazigana okutuula amakanisa abasumba bonawa sente milioni 1 tokimanyiko yimiro bagambe nga basoma nga milioni buli kanisa afuneyo mwana ogwo atambuze products president yali amaze kuzigana kyali kinjikiriza kwekubira enduulu mu kooti ne babayita ne mumpe emyaka eki nyimba sasula mpolampola nali nkisobola naye banga sasobola kukola ekintu ekyo sente zamwe ne zisigalayo numujje mu lokuda numufunayo mwezi ogwo kati twebaza mukama lokuda munekoze ki
katunoonye ebitugatta tukolere wamu abadde basuubira sawa Uganda egenda kugwa bwebanga tiyagwa mu mbeera bwetu tegenda kugwa leero ate singa naali mufere nga nduko okubafera kyali kimala okugenda mu kooti ne banzikiriza ne babawo obudde okubaddiza ssente zammwe kubanga amakanisa bagaggala ye yali bizinesi yange abasumba barwa ng'oli pasita ebitali bitunda mu makanisa gamu kyekyo kawesi ebintu bali babitundawa gurupu zali zitula ku byalo byonna ku kitewulizi zonna ani yazigaana seyonani nzia ssente ate omumotoka bange bwatambuzanga ebintu ani yabugaana kooti yayite enzikiriza bwebanga saasobola kukola ekintu ekyo mutegeere mbaagaliza njagala tukolere wamu fena tutambulire mu bulamu bweyagaza owafa ali omusajja yafa awaali yafiirwa omukazi bamuyita mwaga yazaala abaana 18 yatuukako omulundi gumu mu myaka ng'ebiri n'afiirwa abaana speed kati n'atambula ng'akola bw'ati omutwe ng'ali ng'asona ekyalaani kati kubanga yalina abaana bangi yafiirwa bangi nate n'asigaza abalala bangi kati ffe abaana batwalaba ng'abaana bakoze ki kumbe ekyafiirwa abaana 7 yasulanga naye ng'akaaba kati omuntu obanga tomanyi omuntu obuzibu bwayitamu ffe buli mwezi twafiirwa obuwumbi obuweranga buli mwezi kubanga abaana bavanga mu gurupu saawa nga 2-3 bameka yakira bakweka wempe abaana ne bajja bamuyita n'omuwala oyo lesita agenda kukuba esimu saa 6 naga musumba tulina obukadde nga 23 abaana abadde mu gurupu bona bapootiza emmotoka zonna zireese naye madamu Susan atuulaawo n'otala motoka eva mu gurupu neki yotala omwana agamba ngunva mu gurupu abavudde mu gurupu agamba nasanze abantu 12 n'amafuta gamutute n'akomawo so abadde bayimiridde nga musabira sawo Uganda ekiro n'emisana Katonda awudde okusaba kwammwe mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi abadde bankolomera muswadde mmwe mukoze ki